kumutta teyandyeeta azaafe talebe ku bazzukulu be. Yagamba sagala obenga onnyonnyola genda tene Patrick eyasembedde tambula ogende sajja watunga asuka agenda yite Patrick. Abalenzi bano abasiru bazunga buzunzi na misege tebaagala gifunisa mbuto kataata ayagala kulaba ku bazzukulu nga tannava mu nsi. Nyina babuulira bamanye taata gwe tuula naawe. Patrick yali yeebase ngeri gy'abadde atambudde akagendo yatuuka yeefunya yenna. Gwe Dev tewali kadde kakwebaka nkuyise nekyenyala okugamba manyi waze noleeta ebyakabi kirungi naye byewaleese tebimala. Agamba tolina kutuula butuuzaawo n'okakkana. Yagamba olina omulimu gw'akabi, olina ennyumba ey'akabi, olivubuka onyirira. Diri wagenda okunfunira abazzukulu, diri wagenda okuzaala. Kwegamba abantu b'oligabana nabo ebintu by'olina. Yabagamba nze neetaaga abazzukulu baana mmwe. Omanyi muzeeyo ekyandeese amazima naye ensonga y'abazzukulu mweri naye kyabadde mu mutwe ekyo ky'oŋŋambye essaawa zino ekyokuzaala onoonya omukazi kati olituuseewa. Yamanya oba agenda mugamba agenda wasa yafunye ebiki oba wali alina olubuto ebintu bwe bityo. Kabaka agamba yakomyewo kaalo abenga awo omukisa bana balabo kaalo. Ogenda mujjawa wamulabye mbulira yani musajja muzeeyi kugamba mugagga kaalo teri atamumanyi. Mu nsonga eyo genda njogereko ne ssengawo Maria ku kaalo tomanyi ayinza okuleetera entalamule. Taata toyinza kukwasa buvunaanyizibwa ng'oyo omukazi mukadde. Yagamba ono brother wange yakyasiza omumanya akaalo kano kakati agenda gezaako munoonyereza ama mutabani gwonsanyusiza va kuli ne sirusiru twadde wa girlfriend wa road mu kaseera kano nabyayisayisaamu mpola. Stella omanyi ki? Yeah, Stella, I've been thinking about the other stuff you told me about you and Dave. Mbadde ndowooza ku bye waŋŋambye ku gwe ne Dave. Idea. Era nze sifaayo oba okkiriza oba tokkiriza. Kale Stella yali agambye sister we Sandula nti Dave oli brother wa boyfriend we yamwegombe yamwagadde kyokka yabigambye sister. Sister agamba ekicolozo si kituufu. Agamba olwo namulaba omutima gwakakkana nako ne gugaana okkuba. Ate boyfriend wo maze ebbanga nga ndi naye kati nkooye yakola ki? Tewali naye mpulira antamye. Sebo kawulira mbu keetamiddwa loodi boyfriend waako. Kakati nno kiro kiki? Senga abuuza wali kimu kiri bulungi agamba nze kukima Sandula basobole okugenda okusaba overnight. Manyi abalala kano babeera nzi overnight. Kakati nga mugamba gyali munda eyo genda olabe olwo loodi Sandula era akyagezaako poteza Stella. Kiteera ekyo kyolowooza kya kisiru toyina kuŋŋamba kyakkola nze alina okukola kyenjagala. Nze saagala kulaba nga olumwa ate ngenda kulaba nga olumwa nkimanyi. Baba bali awo sebo kagamba kati kaagala Dave oli brother wa boyfriend waako Kalevo yazze. Ndowooza tuli kikerezi eri simanya nkuleetera akasuuka bagenda sole tomanya empewo sawa 10 eyo 9 ebafuuwa nnyo ng'akwata Bible mpola. Honestly, you should think twice. Amazima lowooza nnyo ku kyeggambe kuba ogenda kukola ensobe ey'amaanyi. I'm just following my heart. Gwe tomanyira nze ngobeera mutima gwange. Your heart is with Patrick, not. Yamugamba omutima gwo guli ne Patrick. Patrick boyfriend we. I want this to be the last time to talk about this. Saagala toddemu nakulasa na ku kino. I'll talk with you about this because you're my sister. Kino nja kigamba omulundi ojjula kuba nkimanyi oli sister wange. Siyinza akkiriza kulaba ng'ogenda kukola nsobi. Sandwa ng'ayambala sapatu. Sandoze bw'atyo ng'ayitawo mpola. Kakadi
ali mu kyeru ye Patrick, ono ayambadde redi ye Dave eyavudde mu kibuga, yalina n'emmoroka. Kali Patrick agamba gwe kakkana obuwala bwa Kaalo bwonna yabumanyi, genda kuwa mukazi gwogenda obeera naye obulamu bwo bwonna, kansubira togenda kunfeera mwana. Naseka nagamba ka sinema kano bakayita The Betrayal era akafulumira Chronic Films nate nga bulijjo enagye sente edduuka namba 65. Agamba nga gwe muganda wange mbona nkwagaliza kyakabi kyokka. Yamubuuza olina kyogenda okubanga okola kyonna kunze ng'omaze ofuna omukazi. Yamugamba olina omutawana Patrick gumu lwe nakuyita omulundi ogwasemba nali nfunye omulimu naye kwegamba simanyi weewala okuva ku kyalo kino. Ekyalo kyakkola kiki kyoyagala ku kyalo kuno? Nze wa Luganda, nze ku kyalo njagala bw'oba onfunira akalimu. Amufunira akalimu nga kali ku kyalo. Kumbe kirabika engeri bambi gye yalinga amatira kali akakazi tayagala kuva kumpi we kali. Era ssebo agamba nti emirimu ginoonya ye tayagala ginoonya. Kakali wuunaze kumbe yayise Nakato. Ono gola bamuyita Cindy Nakato. Kali agenda okukalengera omanyi omuntu nga muneeyagala kwegamba omutima gutiirawo lw'osoosa omulaba naye kabaka tiyatyamu yadde n'akamu. Cindy sooka olinde kakati Dave Kalevu sooka oje. Eno yentanamule gyamufunidde ku Kaalo konna Dave ngajja. Buladi sisinkana Nana Patrick agamba sinkana kitole ki ndowooza okirabye ayina n'akazigo wakabi kikigwe nja kusinkana nange bwentyo nanyenya omutwe era nga atasiimye. Mugambe kati Patrick agamba Dave atandika okuba amanda. Yagamba Patrick tulina okuwayamu ani goletera omuwala omubi bw'ati. Kakati tukomawo mpamu esekendi ntono nnyo tudda. Kakati Buladi gwe nja kukukuba ekitwe kino ani gwe ofunina omukazi omubi nze gwe nsibako bano abalina engumbagumba kali yali kalowooza nfunye mannanga omugagga alina n'emmotoka amanyi obuwala bwa Kaalo beera naye yamusekerera. Ondaba ndi mu kredi ezo ezaagala kakazi ngaako wandibadde onneebaza n'okuneebaza gwe nno gwe Cindy omanyi kyeyabadde alowooza takyagadde era takimulabyeko. Tulina okgenda tulina be tulina omaliriza eka kakati tugenda nkusiibula kabaka amuwahaaga owaaye tompapirako yeeraga olweraga omanyi golaba oyo abeera bise buli kaseera naye totyamu. Kumbe ye ategedde Cindy nja kuddamu nkwasaganye mu miitingi gwe naye okulya kajjula ogunaddako bijja kuggwa byonna bulungi okulya. Era asembaga mu maaso nyiwa omuntu nga wamuyitidde omuntu n'omuwahaaga n'agana n'ogimuwa. Puliriza bulungi bw'ogezangako okunteeka mu ddiiru gw'omulundi oguddako olinsasula okulya waŋŋambye ogenda kumpa muganda wo ompulidde okifudde bulungi. Tambula ogende tambula kuba nalaba nnyinza n'okukuba ejjinja mu kitwe genda. Kabadde kamatidde omulezi yeeraze nze yagamba okulwa obubyo siriwala yamuŋŋoora. Kakati nga badde eka ku bali wano waliwo omudaala girlfriend wa Lord Patrick mu kipatro ekyeru tumulaba. Mukadde kano ng'agamba sister we ki Patrick nze ndi bulungi. Ono bamuyita Dave. Kati Dave ono sister wange bamuyita Sandra. Hi Dave. Ki Dave yamuwa mu ngalo n'azinyweza. Dave atalinga amatidde Sandra. Kumbe kali
ndowooza tugenda genda ffenna omanyi kye tuba tukola amajja tugende bayi libaganya omukwata mu ngalo bambi Patrick ng'agamba ye mukazi we tagenda mukkiriza kutambula Sandra yayitawo mpola bw'akabuuza oli bulungi kamuddamu siina buzibu ng'asowola mpola ne Lodi amaaso teyagajja ku Sandra mwono ono embeera ze owaaye gwe jjajja tugende manyi tulina okgenda naye emmotoka yange temumpapya temwangulidde n'amafuta tayagala kujja maaso ku Sandra kyokka gwe kugambye ntegedde tondekanira jja tugende onsiriwalirako nyinza n'obafulumya tokimanyi ng'atandika ntambula ekyaddirira kadde gaatambulira mpola nage tulikana Uganda kakati amazima gali nti kirabika mumaze omufuna bwe yaraba Sandra yarandika n'okulangirawo nti amaze omufuna kakasa nti omuwala gwe nyina obbeera naye obulamu bwange bwonna maze omulaba ng'agamba ayagala Sandra Patrick yamugamba Sandra mumanyi teri muvubuka kala amukwana nakkiriza oyo gwolaba alinga Maria Virgin Mary buzibu ki ate obukiriko ekyo kano kagamba nkulabula kigenda kutwalira kingi nnyo nze sifa ku kiki ngenda kufiirwa omuwala wemba mwagadde nsazewo mwagadde olaba ne Maria yakwanibwa Joseph kati ate Patrick yabuuza okakasa ye mukazi omutuufu omutima gwe gwagadde era gwogenda obba naye mu kaseera kano oyo muwala wa kabi ne mu kibuga kyonna siraba nga kamusinga kunyirira wallahi oli alaba balese omuwanira sissa we kale kankusabire kuba nze Sandra mumanyisi mukazi mwangu Dave nze nkoye n'entambula eno musibe entambula kiki ate obadde kimukwana Brady tosiba gambe musibe entambula kati kawulira ennugu n'obusungu obubuka gw'oyagala okutandika okuwanira sisita wo tafulumya entambula musaatu ng'agoberera kiki ate yamanya buzibu kye bulye muli mu kunyumya ku Sandra kino Sandra kiri Sandra ninga ataliiwo kale kiri bulungi nsonyiwa okiwulira manyi kale mbadde sikulowoozaako nga sikwogerako nga njogera ku Sandra naye omanyi kali akayimba kakabaka Brian Adams yana naagira natandika omuyimbira agamba nsonyiwa simanyi kyengenda kukola kale naye toddamu kunyuma biki kale nga kamusonyiwa ng'akazza mu ntambula oli bulungi ndowooza kati gwe toddamu okunyumya ku Sandra okiwulira saagala onyize girlfriend wange wabula mundaze adde nga kasinema akalomye nesindika amanyo naye simbula entambula tugende wano waliwo omuti gwabala emirembe boy ne gugwa ku bano bakakooza bayinza okubba egyo mukadde kano erisenga abagenda mu maaso n'olulongo
Hello. Aba akyatereeza yagwa ku galimpitawa. Kakati bano abaana baayononeka okutuuka ku kino kyonna bannaayi. Yatya tunuulira naye teyayomba ng'asirika njabba kwasa mukadde kano tulengera abawala kaalo basembera mpola babiri Yes. What was that you wanted to tell me about some guy you met? Yes, I forgot. kakati Going to the market the other onatandika agamba malira emboozi gye waŋŋambako Patrick and his bro. yagamba kiri ku Patrick Hot. oli muganda we Devu Very hot. bannange ejjamma mulungi kano kawaana buli omu ne pasita kamuwaanako nga tulaba Yeah, that one. Okay. naŋŋambako bugambi I didn't connect me. kati ogenda kunteekayo kwe siri wala noonya magezi geteekayo ate oyagala gwe nkuteekeyo Very handsome. oli mulungi nnyo tayinza na kuba naawe Tina. tina abuuza togenda kumpa kyansi kunsisinkanya Nothing. But I usually see him jogging. I think I would meet him there. yagamba Yeah. amanyi gy'akajjuliza Yeah. era ajja mmusalako lumu Nah. oba naye yamwagala Leave me alone. ndeka saagala kubuuza bisingawo kakadi mu kaseera kano Sandra. kakadi maama yayita Sandra. Sandra How old are you? olina emyaka emeka 22. 22 Stella. Stella Yeah. aha How old are you? olina emyaka emeka 13. What? 23. yasooka gamba 13 ogambye eki Nini chwaitia hapa? alina 23 Buhaya. kakadi baana mweka mbagambe muwulire bulungi nnyo ate Nataka nasisinkanye bugali mpitawa mu bintu byammwe okiwulira naye abakazi nga mmwe waita hapa. Ninataka nyinyi watoto si watoto emyaka ndaba gibage temukyali baana bato tena wakubwa. Mmekuwa sasa hivi. Sasa nataka ebiseera bisinga nga maama okusanga gali mpitawa mu bintu byo makini. ng'oli mukazi mukulu okuze Natoka huku na nda kuna kitegeeza oba oyagala kubeera nga bakwendako bwenzi ni